mikwano gyaffe bali ku mukutu gwaffe ogw'omu TV y'Omuganzi era mbebaza olw'ekisa kya Katonda kubanga kwe muli mulaba Mukama nga bwali w'ekisa. Tugenda kusooka tuweeyo okusaba tukotandike okuyigiriza kwaffe olwaleero era ng'enteekateeka bujjo bweri. Katusabe tukotandike. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga tuli balamu lwa kisa kyo nakusaasirako. Tukwaza ebyokulya ebyokunywa obugabirizi bwo byonna byotuwadde n'omukisa ogw'enkuba ogubunye eggwanga lyonna. Tugenda kubanga tuyiga tusaba otuyigirize okulembera ebigambo byaffe osonyiwa obutabutukivu bwaffe mu bigambo byonna otuluŋŋamya akamwa n'amagezi betuweebwa okuva gy'oli otusenga tukwegayirira kwa Yesu Kristo omukozi waffe. Pozi mikwano gyaffe bala programu eno nyongera okubajjukizaako nti programu zaffe zino zirikodingibwa era nga mbasaba mufeeyo nnyo okufuna flash zino. Waliwo ebintu ebimu bye mbasaagala kuddamu oba oli awo tuba tumaze okuyiga nga saagala kubiddamu. Mwandibadde mufuba okulanga videos ezo muzettanira okubanga mufuna flash musobola okuziddamu. Tuwaddewo ne muganda naye nga tuyiga sabbiiti oba ebyokuyiga bye tutera okuyiga naye mbasaaga nnyo okubiddamu kuba tuba n'akadde katono obudde buneeno ate nga twetaaga obugabirizi tusobola kugana tuddinganamu bigambo okubanga ebyokuyiga bingi naye ate oba oli awo sappooti eba ntono. Owa mukadde wange gwe simanyi naye gwe nsuubira oba wakati kamu mukadde wange manyi kwoli sijja kwogera linnya lyo owagira n'akantu ke nalabyeko ekiro nga nva mirimu gyange naye nsuubira kaavudde gy'oli Mukama akuwa omukisa bwekibanga gwakikuba gwatera okusindika akantu naye obeera kyera nga bwamwe atoyaga mukono gwa ddyo kumanya bwe nsuubira. So Mukama akuwa omukisa bambi mukadde wange okwagala okwo n'okufaayo Mukama akusasulemu obulamu butaggwaawo. Si gwe wekka mukadde Niyonshima naye mutumidde Alesi yekka mukadde wange Mama Nakaddu bantu bangi nnyo besinza kumalayo mu kiseera kino naye nga bambi bakola nnyo kinene nnyo okulaba nga programu eno egenda mu maaso era bagyagala nnyo. Oba mukwano gwange mpozi tujja kubanga tunenyuka ku muganda wange nga tugenda mu maaso mpozi n'ekiranga bwe tumweyungako muganda waffe wange Bwambale Nelson emanyi ku mukutu kwoli wankubiddeko ekiro essebo yankubidde ekiro naye ng'agamba waliwo eyabadde awakana nabawuliddayo mubaka gwange nga bawakana ti bintu bapanga bipange bantu si byatuufu naludde sootovu embeera bwetyo ng'awakana naye ngamba munenga mugambe nkyateekako nkyakera ku TV naera manyi kwali yamugambye kwali bamuyita Bwambale Nelson ye yankubidde essimu bambi programu agyagala nnyo agana okufuna flash. One sister ali Kenya eyo manyira programu eno tumaze giraba online yaŋŋambye nti ayaga afuna flash agulireyo omuntu mwatasobola kugira naye bwajjira nja kuwa omukisa ababate badde bafollowinga program bambi afuba okuteekayo akatono njamuwa flash nze mbalaba kuneeno wawo muganda wange Kato Patrick obuli wanasindikayo 5 nasindikayo 2 koma afaayo bambi adayina katono mpozi n'omulamu sister oyo bamuyita Nabwire wawo nansana bambi naye afaayo olaba singa badde balina bambi bakwatira ddala naye ate waliwo abalina naye nga tebafaayo naye Mukama awo omukisa buli afuba yadde katono nnyo katya. Mpozi sijja kulema kubajjukiza oba baganda baffe abafaya black bakola memorial stones amala ag'okubijja bakola bazimba amalaalo basobola okuzimba ekijja kyonna kasita muteesa mubakubireko okuba bambi bafuba nnyo okuba programu nayo ng'egenda mu maaso mbawagire bwe mubawagira nabo programu ejja genda mu maaso kwa bafa ku mazima. Enamba yaabwe 075 nja kuddamu njibawe n'abadde tebasobodde gifuna musobola okunkubira after ku namba za ministry ezo n'enjibawe enamba eyo 075 34 10 22 mubawagire bambi kubanga muwagira mulimu guneeno oyinza okuba nga olina ebijja byo famire baagala kukola bijja nebategeeza ne bakola omulimu ogwo ogenda mu maaso. Ne muganda wange Kawese Godfrey nga yenanyini Ann Properties akola ku byentambula ebiseera ebisinga so naye tumutumidde kawe nasana opposite n'amafuta aga Shell afanye okulanga ateekamu amafuta agasinga naga akapiki kakola ki genda so obuweereza bwonna tubwebaliza ddala Mukama abawo omukisa abantu abo. Amina.
tetuyinza kutayogera kalungi ku muntu afaayo munnaye muntu afudde mpozi n'ekirala oliyenza oga nti bane pulogulamu enjaga gisaamu ssente giwagire naye bamunge temujja oyinza oga nti bane pulogulamu twagala kugiwagira jangu ekitegemu ssente eraninge igende mu maaso naye nga oba okwatagana n'ebintu ebitali birongoofu bireke omulimu gwa Katonda wabula nafunye ekibuuzo n'abasoda nabo babireke nafunye ekibuuzo ekimu nga oli nga ambuuza ku musajja ayitibwa Bujingo kituufu nsaba abawuliza mu TV kino kitwale okuva ku nze nti waliwo kati walusende kati zibeetaaga abasajja nga babiri abasajja basatu nenga balina kuzanya muzanyo katemba era omusajja omwe ayitibwa Bujingo yavuddeyo n'agamba nti born again is a full of game happiness and adventure ebigambo byakozesezza nti bino ebigambo bijja ku mukama wange Nabbi Samuel Kakande agamba nti born again is a full of game happiness and adventure negundi yagamba ekigambo kino bugembe the church is fun ogupande gule onasana gunene nyo yateekako church is fun kama fun zikuchamuka kusanyuka era katambikamu nakazanyako wano bugembe ngagamba nti oyizo mbusingo ogana okulokoka n'ogenda mu ggulu notuka ku mulyango nofa manya sinogera mugune nofa wabaga wofa ogenda amagombe si mu ggulu biki munotuka ne osanga Yesu ku mulyango nga afuulwa nga ali ku WhatsApp nakubuza ati walokoka akadama ko kalina njaka puleyinga tetwogera bigabo byansima tubiliko bwino naye agamba Yesu wabera ku WhatsApp yakugamulayo n'omusajja akubira Katonda essimu webale tujja muteekako naye akubira Katonda essimu so yayogera naye so hello this is heaven naye nga baganda baffe walagako omusajja yalisa abantu omuddo so bagenda kuzanya game okubabbako ssente nyamba kinyama kijja kunze omusajja ayitibwa Alozias Bujingo mweleza wa kitange wabula kati beetaga ssente mu bino ebiseera bya corona nga kyagenda mu maaso bagala ssente empitirivu era bazanye katemba waabwe bagenda komya wakatambika nga bakontana ne mukyala we Teddy nawe demu nyazala wa bagala ku Teddy agamba bayagala ku kati kibagala okuzanya nga bazanya mu ne Kayanja Robert tugenda balaga omuli w'ebisiyaga Kayanja Robert tugenda balaga na kulwaleero naye Bujingo yagezezaako okutegeeza ensi muka Bujingo gayitibwa Makula oba mukazi we malaya abadde asabira wa Nabbi Samuel Kakande wa muzeeyi era nyazaala wa Makula nyazaala wa Bujingo mukyali wa Makula atulamu ne mawaka siwukira mu kigagga zone mu kanisa ya muzeeyi nene batulamu ye mukyala bulabo omukulu mama akasiwukira atula bwati mu kigagga zone niyo mukyala amudira ye nyazaala wa Bujingo wa Makula Bujingo katwagenda zonyena katemba ne Kayanja Robert Kayanja Robert ana sempebwa ko advocates bagenda emina mu musango bali babajeko ba lawyers kadi bagenda sempebwa ko advocates be bakoddomi ba Kayanja Robert bamwoleza ne kubisiyaga ba lawyer family eri yajja omukyala muka Kayanja Robert sanga muka Kayanja Robert yomu ne Kayanja Robert yomu ne mukasenyonga kakati begase wamu nga akabinja bagenda kukonkana bati pupu mumutekeyo ssente so baganda baffe abasajja bagenda kubabbako nga bazanya katemba waabwe poliisi zaabwe ne kooti zagenda okuzanya muki zaabwe mwe mulowooze nti Teddy ayagala kudda muki mu makaage so nga Makula ye gyaliwa nenga mama wa Makula kyanengezawo kweta mama wa Makula asinza wa Nabbi Samuel Kakande ne Makula mwennyini abadde asinza wa muzeeyi nwankwaitwa nabadde akolayo buki bukozi so katemba agenda zanyibwawo nga mungi babba abantu ssente so ekyo njagadde mwantu mukitegeere batandise okwekubagana naye nga sempewa ko advocates bakoddomi ba Kayanja Robert omuli w'ebisiyaga bagenda okuba nga bayimidde mu musango ki ogwo kansoma ebigambo bino muganda wange abantu mbali lugamba lwaki tubuli ebigambo lwaki tubyogera mufunira muwa tujja mu nkuba kyekyewuunyisa era tuzerere tukuba tufuna muganda nge musajja ali awo atera okunvuga musiraamu kwali ku TV kati alaba naye mutumiddeko nnyo buli Tuesday tuba ffenna najja ate teyeganya enkuba newebeetunyagaba naye obudde bugenda tulina okugenda tuweereze ajja atobye naye Mukama
nsaba kimu kyabamusabozesa asobola okukyuka agoberera amazima gange kyokka kimusabira kyekisinga obukulu ekirabo ekyobulamu butagwawo akifuna mpozi bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya essula 58 oluganyiriri olusooka agamba cry aloud yogera waggulu spare not tobaako kyotaakiriza oba kyoleka okuspayalinga nti kino ono sijja mwogera kyoba nesidi etugyogerako spare not tobaako kyoleka nga Mukama takyagala buli kimu kyogere spare not tobaako kyobuuka lift up thy voice like a trumpet ulisitula eddoboozi yo ng'ekkondeere and shew my people their transgression olaga abantu bange okusobya kwabwe and the house of Jacob their sins n'ennyumba ya Isirayiri ya Yakobo ekkanisa ya Katonda ebibi byabwe. Mukama agamba abantu betu babuli okusobya kwabwe be bana bantu ab'ensi bantu bakatonda abatonda naye ate si baana ba Katonda kubanga they of their father the devil abaganya okugobera Katonda kyayagala ne buli muntu ku nsi muntu wa Katonda naye n'ennyumba ya Yakobo ya Isirayiri ekkanisa ya Katonda ebibi byabwe bibagambe but agambe spare not kyobalaga mu kitabo kya Ezekiel essula kangisome otumala tugende tukatambika lyeri Ezekiel essula nja kusoma ya kusatu olunyirwa 18 agamba nti kansooka ensoma Ezekiel 3:8 agamba bw'ati when I say unto the wicked O wicked man, thou shalt surely die. Bwe ngamba omubi ayi omubi ojja kufa. If thou doest not speak to warn the wicked from his way, bw'otalabula mubi okuva mu kkubo lye, that wicked man shall die in his iniquity. Nti omuntu oyo omubi ajja kufiira mu bubi bwe, mu bugwabwe, mu bwononefu bwe, but his blood will I require at thine hand. Weewaawo nti naye omusaayi gw'omuntu oyo afudde yadde afidde mutabi butuukivu bwe nja kuguvunana ku mutwe gwe gwatamulabudde. Kyavudde agamba nevertheless if thou warn the wicked bwe kityo bw'olabula omubi of his way to turn from it ekkubo lye okulivaamu, if he do not turn from his way bw'atava mu kkubo lye he shall die in his iniquity ajja kufiira mu bubi bwe, but thou hast delivered thy soul naye nga gw'owonyeza emmeeme eyo. So tukola omulimu guno okulabula abantu babiri tumanyi bangi twagenda kukkiriza jinga basajja abali SDA pastors and leaders bali comfortable n'obugagga bwabwe, bali comfortable n'ebifo byabwe by'amaanyi ebitiibwa byabwe tebagana kubikoonako, naye Mukama agambye ffe twogere tuwulire abantu. Nze sina kyenfunamu kujja kutulana okubabuulira njabba kutegeeza ekigambo kino ku TV tuspendinga kinene nnyo okusinga kimusuubira nti tufuna. We spend much than you think we earn. Tewali yadajja yadde 10 mu ministry mu buweereza buno wabula okuteekamu obuteesi. Kyobala tubeegayira nti banne muwogere omulimu guno. Okeera ku makino yagadde okubeera nga naffe tuli mu buli tukyenyoola tuli mirimu gyaffe tukola naye tuleka wakadde okujja okubalabula ku sabbiiti mbeerawo. So olina okulaba nti ku sabbiiti obeera mu kanisa okuweereza ate n'omala n'ojja ate n'odduka n'odda mu ggalewo sabbiiti. So tuteekamu kyene nnyo tubeera ku pressure buli kiseera mu nkuba mu musana buli kimu ofuuka okola ng'ojja okuweereza. So baganda bange tubabula ebigabiro kubanga twagala kubalabula eri akabi akagenda okujja. Muwegadde nnyo abasumba bamwe pastors bamwe naye si bantu ba Katonda. Bababuulidde babakyamiza babuulidde enjiri ey'obulimba evudde ku mulamwa, but you are comfortable with that false gospel, false message. Tubabulidde Sunday lunaku lwa Mukama lwa kusinza. Tubaide proofs zona eklezia ng'ekyusa bingi nnyo bonna byonna nze nga mbogera naye abantu abamu tebagala mazima kubanga emitima gyabwe teginoonya Katonda. Ate abantu abayigirize engeri gye bayinza osomamu ebitabo naye bunaku lesson weewaawo lesson so ebitabo bingi ebiyinza okusomebwako n'abantu okola ki okwongera okuyiga ebitabo mwoyo bwonna bingi ate tugamba abantu ba Katonda obanga gy'oli nga bwera nti osobola kyonna ky'otaddeyo kikola ki onkolo bwona wekyaliko katono nnyo. Lesson gye bayiga buli kwota okumala omwaka mulamba bakuba lesson nnyo buli mwaka, naye omusajja eklezia kye yakola ng'ejjako abantu Bayibuli baatandika okubasetingira bye balina okuyiga throughout
nga father yabategera n'aba deliveryingira bakuwa lesson n'ogisoma okumala wiki namba nga jogegendo tambula mind yo ne bagiteeka ku lesson yo nga ne mulimu n'obutwa bungi nja kujja kwano nga mbalaga obutwa buli mu lesson zezo obulimba nja kujja lessons nga njya mbalaga emyaka bajje bateekamu obutwa mu lesson zezo nenga kigendo bagala kujjako kutegeera mwebonabira kujjayo portion kyokka bwejja ebigambo bimwebonabye bikuba SDA eri waswa general conference ne bagamba nti Ellen White yabyogeranga ye ne babisindikiriza ne bagala okujjayo obunyiri obubayamba okuwa ekimwe ky'ekkumi obubayamba okulanga tova mu kibiina kya bagamba don't call the church Babylon babujjayo nenga tebabutwistiriza kubanga kyebutegeeza si kyekyo kitegeeza lesson yo gibasoma okuta mukota ne bakupulagulaminga okumala omwaka mulamba omuntu abayega kukola mind control akusirwaliza wabenga yakutegeera spiritually sebo ufundi kia tugende katanga bade ngamba nti nina mukwano gwange muganda wange ayitibwa Loni makanika w'ennyonyi kwanti oli wantete ku mutukutusazi nakati kuoli luli yageza akolanga ageza ko kuba ku simu washira beko kyakola ki yala kwebaza bwebaza naye muganda wange Loni kimanyi nti bengi ebisomeza we biri eri mu kika kyaffe kuzaalwa abamuze yabo bonga obalaba nti okimanyi nawe okulanga okusanyuka okukosanyuka nti kubanga tugezako okuweereza Katonda mukama abadde wakisa naye enamba y'essimu ezo eziri wansi awo wabese munsi ana musatu ne dada musatu MTN mu Airtel nkimanyi nti osobola konna mbanyi nayogeddeko n'abe wantete naye okubuuza ekibuuzo tujja kumbuuza tujja kukiddamu naye akantu ako ketaaga okuteekayo ka message Loni yo makanika w'ennyonyi ku airport Entebbe ntwala naffe otuwagire era mbadde nsaba ekintu kitono bane okujjako Bible Amos Mukama agamba shall a man rob God omuntu alinyaga Katonda naye nagane mu munnyaganze sabo wotukira okunyaga Katonda wotalaba nako ali mu ggulu ekire kibuuzo omuntu alinyaga Katonda nenga tekisoboka wena gama naye munnyaganze nyaga ati twakunyaga tukyaggugu tulaba atula mugutagwawo twatumenyeko dye gundi tukubbamu ng'ababbi wabba naga munnyaga ebitundu bye-10 n'ebirabo babinyaga so omuntu yenera buli wofuna income bwofuna 10,000 jjako 10 kya Katonda kiwagira omulimu bwofuna omutwalo jjako 10,000 lwa Mukama ate n'ekirabo kyekiraga okusiima ekirabo tekiriiko gundi price naye kyekiraga okusiima nagamba sabiti ngaweddeko Sunday tuze tuyiganga yo tunokuwayo kimu kya Mukama ekyaki ekyekumi n'ekirabo okuddiza Mukama okukisiza kubyandikwa nze nga tuyibiyiga tubikonye konja kungamba proofs ezo naye musindike kimu ky'ekkumi ekyo n'ekirabo kunamba ezo ziwagira omulimu munene tuzera kumala n'essaawa essatu tofayo sente z'osindi azironga zigwe ojja kulaba mu kuwaayo okwo Mukama bingi byanakola kitu segenda kusubiza visa teyangira kusubiza kuzigula nnyonyi simanyi kuzimba nyumba nnungi oza okusigala mu bupangisa paka Yesu walidda naye mu byonna otereka obugagga mu Matayo 6 mutereke ebyobugagga mu ggulu tetuuka nyenje kikyuka kyenyinza okusuubiza era bino ebyensi naffe tuli wano bingi betwetaaga ne tuswa bituukako n'ebyomu ggulu ye focus yaffe Mukama kumusatula akatambi ako katubalaga akatambi kakanja Robert atunga mu Uganda kanja Robert oyo yakulira mu tata we yali musajja nga bana abambala amagandula mu Anglican Church not Reverend tata wakanja bati kale bakulanga balina kwaki ukasene kanja tiyakulira nyo mu bwavu yakula mutunga alina kasente naye kiseera kyatuuka nakwa nti mwana wa Reverend nakyuka ate nga nesi ne Reverend mwennyini nga tategedde na mazima kubanga omuntu okusinza ku lunaku olwa Sunday kakali ngokyalika katono nnyo atuna kulaba katambi ako Reverend n'ekitiibwa obutiibwa Reverend si kya muntu katusomere ekyandibwa kiri mu Zabbuli 10:11 agamba he sent redemption unto his people yasindika okubununuza eri abantu be he hath commanded his covenant forever nti yalagira endagaano ye mirembe na mirembe kyavudagera maaso n'agamba holy and reverend is his name erinnya lya Mukama litukuvu era lyakutiibwa naye abantu beeta abatiibwa holy and reverend is his name erinnya lya Mukama litiibwa okuvuula Katonda muvuula batya kasita weyita Katonda
nawe ite ekitiibwa kya Katonda ba father kwa Yesu Kristo yalugana tumita call no man father upon the earth for one is your father which is in heaven. Matayo ndoza 9:23. Twita muntu kunsi kitaawo naye abantu beyise ba kitaffe mu Katonda. Abasumba b'SDA bayita ba Ssaabasumba. Ssaabasumba kitiibwa kya Katonda. Ogwe na Petero ekisooka essula 5 ndowooza nyesooka paka n'agamba nti kubanga omusumba bakulu b'abasumba Bible egamba kubanga omusumba mukulu walirabisibwa tuwe bungule etayonooneka. Kati Yesu Kristo ye musumba mukulu gwe noga nti omukulu w'abasumba wuyo ane mukulu w'abasumba n'osonga ku muntu mayorman bye bitiibwa tuze tulaba. Then 7 women bekutte ku musajja omuni nga balya mmere yaabwe balina empisa zaabwe. SDA ina omukulu w'abasumba eriwa general conference. Omukatuliki alina father, SDA alina reverend, sorry Anglican. Then ate omulokole bayita ba daddy. Daddy is father. Bayita daddy. Senyonga mita daddy. Daddy azze. Kati mulando zensi bwe kubye bitiwa bya Katonda. Daddy abakyala boba bayita ba mami. Baba Maria mundoza baabwe. Ba mami. Naye nga mufunze kyekyo. So balagaya katambika Kayanja Robert omuntu w'ebisiyaga wano Uganda era nga omuntu amuteekamu ensimbi ayitibwa Ben Hinn. Era Kayanja Robert yalage naita Ben Hinn wano omwaka gwali mu mwaka 2020 mwezi gwali nga gwa musanvu lwakuba nti corona najja n'abitataganye naye Kayanja era ayitano Ben Hinn oba bongera nto bokulya ebisiyaga tewa kiba kyongeremu amaanyi naye nga kyemmanyi n'omusajja mulago eryako ebisiyaga ayitibwa Kapero nazanya comedy ku mikuto ejenjawulo era Kapero yasulano wansi makinge ruwafu omusajja ayitibwa Kijofa ne Kayanja Robert yagamba Kapero ngenda kuli ebisega nkolere n'embaga wabula ngenda kubanga nkusasulira ennyumba oba kugulira amaka n'obeeramu n'olwaleero baali bamugoba mu nnyumba bamanje emyezi giri 7 ennyumba gyasulamu Kapero asasula emitwano za 3 buli mwezi ne bamubanje omusajja ayitibwa Kijofa jwa Kapero wasula mu kalinayewa emakinde ebiwafu ate nga Kijofa mukwano gwange ne Kapere mu corona abaje amutero kakawunga ka kasooli amutero ko kawunga ko muchere ninga Kayanja yamusubiza ensi neggulu amuli ebisiyaga bakoleki asobole okumuli ebisiyaga no kumukolera embaga. So ono nambuziza nti please help us and talk about Mutume Deo of Maganjo. Omutume Deo Maganjo wa Holy Ghost nanyini alina kala no mukutuga gwempuliziganya ogumu ninga gwa Nabi Samuel kwaferera kwa bira abantu. Mutume Deo yazala abana abalongo bamita Salongo ni abalongo abo tabalaganga kyatuka ku balongo ba Mutume Deo. Omutume Deo mukujje Maganja yagamba nti yazimba mukubo ly'omusambwa era waliwo ejjinja ddene liri mabega ku kalinaye wekola ki n'omutume Deo kola saddaka ey'enjawulo nga bakola ekkanisa eyo kwanza nali ogwali omwaka 2000 omwaka gwali mwaka 2010 kutandika ekkanisa eyo gyali musaazi ne yakalina so bali bana ab'ebigere omuvuka ti wasegwa nabbi wako n'akagaali ku kanisa ya mutume Deo namugaza sule emitwalo 2 egaali ekomewo nabba n'omukadde bali bamutanya yuchi namubako emiliyoni 2 eri atunze takali omutume Deo namugala leta sente ezo tuziteke tusabire omukisa zeke bisirani osimula obutemo okumala wekisibe mutume Deo kiyakola sente nazibba neyebulankanya ndamutwala ku mukoti ya nabwe ya neno wano Kampala netugenda Buganda Road nemweyimirira bwetoka mukoti naganti agenda South Africa musinyi oluto lumuluma ina alusaza agenda longosa tayasaba ko byayogera mukoti nakoze sawa abenjalo bafuira California owo mukadde mu nyumba namata emulabula mukube emisona akola ki nafa obujulize bukola ki ne ubule adda mukoti agamba ati ali wanvunaana so mutume Deo in fact omurundi ogunaddako wa mukyala ameta Kashemere Grace yalike wannamutebi tujja kumulaga omukazi oyo nga awa testimony bijja bakolagana mama Fiina baani bonna omutume Deo Maganjo jipu javuga ya green UH227N yali yange naze jembugala na chuko kuva muzeyi nakola ki najinzijja ko nalina akave Japan najinzijja ko kubanga nganya okukiriza ebikorwa bya galampereze okweleza omusambo guyitibwa Lord so omutume Deo Maganjo ayina we ine ekimuli kya ina wokikwata ko okutte kumanyige era omutume Deo Maganjo agenda nasaddaka abawala babiri okuva wagulu Jinja Kaloli mu nyumba ze z'abapangisa ziri nyumba 3 zino rentals obwale wali bupangisa mu nyumba ze naisa abasajja ekiro najala mujja bateka mu mikisa okusobola okula saddaka ku bituuti byabwe omutume Deo Maganjo wanse
Dawe tujja muddira. Dawe tujja kumuddira. Jaswe twakulaga okabuda. Kwa uze kibuzo n'ebintu bingi bali mula budde butusalako. Kalugende butimbe tulaba katambyako. Kayanja omwana nga mwako obujulizi. Kajjedda tulwadda kikanga mukaga tunava tujja kudda ko ne masimu. Tuke tufundikire. Kalugende kati ku lutimbe tutandike tulabe. Bananga abooluganda amanya gange nze Jingo Dennis recordings akatambi kano nga njagala okutegeeza eggwanga ow'ensonga nti ndi mulwadde wano wenjogerera ndi mulwadde nnyo era gwe yenna alaba akatambi kano oba oli munnabyabufuzi oba oli munnaddiini oba oli mukulembeze mu ngeri yonna njagadde okutegeeza oba ndi wano okutegeeza munnange nti njagala buyambi olw'ensonga nti ndi mulwadde nnyo nsaba munnange buyambi ndi mulwadde nnyo oluvannyuma lw'okuliibwa ebisiyaga era ng'omuntu oyo abintuusaako ali omu yekka Pastor Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral e Rubaga. Kale munnange luno lwe lugero lwange. Omwaka gwa 2021 nalokoka era nga nalokolekera ku kanisa eya Miracle Center mu Riot Conference. Bwe namala okulokoka ne njoyininga kwaya eyitibwa Youth Worship Team ne tubeera omwo nga tuyimba nga tuzina okumala emyaka ng'ena. Emyaka ena gyo tewalimu buzibu bwonna, saalabayo obuzibu mu Youth Worship Team nga yali ekulemberwa kupa era yakyagikulembera nakati. Saafunayo obuzibu naye obuzibu mbufuna oluvannyuma lwa muzeeyi Pastor Robert Kayanja okumpita n'antwala mu ofiisi n'ampa obuvunaanyizibwa obw'okukulira abakozi bonna obukulira abakozi abalongoosa ekkanisa nga nze mukama waabwe nga nze manager nze mbasasula nze mbawa emirimu. Nasanyuka nnyo nga ndaba Mukama nyimusizza eddaala era wayita ekiseera kitono naddamu nampa obuvunaanyizibwa obulala obw'okukulira era ewakaawe abalongoosaayo. Nasanyuka nnyo nga ndaba Mukama nnyisizza eddaala naye wabula kyesitamanya nti eno ate nali nyingiridde ekikolwa oba territories ez'okunkozesa ebintu ebikyamu okundi ebisiyaga. Olunaku lwali lumu mba ndi ewaka nongoosa nga nongoosa mu kisenge kye nga nze ekirongoosaamu n'abalala naye nga nze nongoosa mu kisenge kye. Mba ndi awo ng'ajja ng'atandika okunkwatirira nga saasooka kitegeera nebabulaba nga nkiisinga nebuzaabuzaamu awo okisooka omutya amazima naŋŋamba nti njagala kukozesa njagala kulya bisiyaga. Saakisanyukira nengezaako okwebuzaabuza wabula yankaka era yankozesa. Nalumizibwa nnyo nemaliriza nga nlumiziddwa nnyo naye nabulwa ekyokukola nabulwa ew'okugamba ow'okukigamba nenkisirikira nentandika kukisabira. Amanyi kiggweredde awo wabula omulundi ogwokubiri mba ngenze mu ofiisi okufuna omusaala era nankozesa ekintu kyekimu tyagatisooka otunule ku mmenza era nankozesa nandya ebisiyaga omulundi ogwokubiri. Era bwe nagda ewaka olw'Emmande oba olw'Okutaano abeeranga waka nga tukolayo olw'Emmande oba olw'Okutaano. Biseera ebisinga yankozesanga ewaka ne ku kyaki mu ofiisi. Era wenjogerera wano ndi mulwadde nnyo olubuto numizibwa mu lubuto numizibwa emabega sikyalya mmere ndya bumunde buzungu ate nga musosenga bwa mwana muto singa kunywa
neetaba kujjanjabibwa okw'amaanyi oba oliawo operation ate sente ezo sizirina kyova olaba nsazeewo nkubire eggwanga lino omulanga so munyambe bannange kubanga omuntu oyabintuusaako ate tali wiringi kubeera nga nnyamba yankozesa emirundi gye simanyi muwendo wabula engeri gye nali ntamiddwa emirundi ng'esatu egyaseebayo nagendanga mu ddwaliro ne banzijanjaba kuba nalinga numizibwa era mu baluwa g'eddwaliro nga yina gwayagala obujulizi obusinga wano gwayagala okumanya ebisinga wano kuba wano njogeddeko katono nkusaba okubire ku ssimu yange 0752 13 5 2 bannange nsaba buyambi naye nfanzigwawo emmeme yange egwa Pastor Robert Kayanja yabintuusaako nze nali manager ne bwogenda ku church n'obuuza abaana ba Never Again abalongoosa n'obabuuza Dennis Jing oba manager teri atamanyi. Nsaba buyambi bannange mwebale nnyo bannange. Bamuyulidde bannange omuvubuka nga bwabyogedde bwe bityo byali tulina kye tutaddemu nga bwaluse story twali nayo naye byogedde nga bwe biri so muwidde obujulizi bwe butyo so Jingo sera kyatuuka yamugamba bagenda kutta kubanga abasajja b'amaanyi tebaagala kutegeera bintu byabwe bamulimba bamutwala e Canada waliwo Canada katambi kakadde bamutwala e Canada olwo nga baluubirira omwaka 2014 bagenda okuddamu okulya ebisiyaga nga bamusuubiza wala abasajja ba America bali basuubiza Kayanja Robert okugata month weddings wano e Uganda nga balina okukolera embaga balina okuba kumpi emitwalo gyalinga $1,000 kumpi sente ziba mpitirivu Jingo Francis olokwate tankai katalisa okutayita Jingo Dennis namutwala e Canada agenda abeere nti bamutiisa ndo anagenda kola kikufa nga nange bwe nakyuka bangambanga samba genda kutta katutwale India okole ki obereyi mbuli India mbulire enjiri ki natuke India abantu bali basosoze atonzize India nenga manyina kubene njira ne banayoga kwa bana Uganda be babba nabajjako obusente babo obutonotono bali balina ababalabula je bali sina je ngenda ntuka ku airport nenkalamba nembanga afudde so Jingo Francis bami musajja atu obulamu bwagera taliwo bamutta Jingo bamutta sajja watu musajja alaja nao era alaja n'onyo obuyambi olengera kuba ne kusiminga teriiko kubanga bamutwala bagati atugenda kujja obulamu obulungi ogenda kubeera eri kasa bategedde enseeko zekyetegedde bagenda kutta bajja kujjamira mu nnyumba sajja nakola kinaafa naye tubane twogera ebigambo bwebityo olinga ganti abo balimba tubategeeza ebigambo nti abasajja bali ebisiyaga ojja kulowooza Kayanja Robert yekka nga newusabira wenyini nayo bali yabeki ebisiyaga kyo tugamba abakristaayo abamu bwe tutya ntogeza amazima nga muga nti abakola ki balimba naye kirungi bagoberera omukutu ne betukola ki ne betwogera mwebale ati sijja kukolaga abasajja balisa abantu ebiyenje olengera so baganda baffe mwe mugende musabire nenga tubalabudde amaki tubagambye ekituufu bayibuli nga bwe tugamba bali badde mwezi ekyere sura 18 omuntu mulabule oleme kuvunaanibwa musango kubanga wamulaba kyakola nga si kituufu olengera so baganda baffe in fact Isaiah 5:8 ogera gutota so baganda baffe kye tubasuubiza ffe tuli okubabuulira okutegeeza abantu amazima batukyawa mu bika byaffe batukyawa naye Mukama akyayimiddamu naffe Mukama ayimidde wamu naffe olw'obuweereza bwe kuba nti abasinga aba SDA kibayisa bubi omuntu okubayo okwogeza amazima omuntu ala abantu babulira enjiri y'okatebe nanga ndokoddeyo emeyo omusamba batizibwe ne batwana ne batizibwe naye okuvaayo ku mukutu ate bagamba ate mala kola protocol w'ekkanisa ate tegeeze omukadde ate tegeeze kanisa eyambatiza ate tegeeze union tegeeze conference
conference egenda okutuuka oba okugitegeza ng'omuntu endiga yonna okubuulya ng'egenze ebuze era sebo kansomeko n'ebigambo bino webwe asomya 3:8 ne Isaaya wali oluganda yogera gutota katikati someko olwokusatu essula 3:18 Bible egenda maaso n'egamba when I say unto the wicked bengambe eri omubi thou shalt surely die ogenda kuzikirwa okufa and thou givest not him not warning notamuwa okulabula okwo kwenjogedde nolo speakest to warn the wicked from his wicked yadde okwogera okulabula omubi okuva mu kkubo lye ebbi to save his life okutaasa obulamu bwe the same wicked man shall die in his iniquity omuntu oyo ajja kufira mutali butukivu bwe but his blood will I require at thine hand ne omusaayi gwe nja kuguvunana nja kugubanja mukono gwo kubanga tokoze kulamba omuntu oyo kumulabula kuva mu mitawaana egy'okuzikirira abantu bangi ye bali nga jingo bw'omulabye nga baliriddwa ebisiga ne batan'okwogira nze mukube essimu mutugwa obujulizi obwo omuntu obujulizi obwo tujye tubaanike iwewaawo kuba omubi alina okulabulwa ate temutya kwogera kituufu alabulwe oba agenda okikola abasinga bagati nsabira wakayanja kayanja si katonda ate nekira kibagira tukoma ku mukama gwe yafukako amafuta ebyo bati omusajja najja ati kanja agenze weri kufuna amaanyi batabira katonda namuziwako amafuta omusajja najja nakuvuga empanka naye ngoga musajja mukama anafuka amafuta ku musajja akuvuga empanka gotasobola kwesa bongo bwo kuzuukuka omusajja najja nakubba sente nakola byonna ebikolwa byayinza okukola nga bweyinza okusisuubira nosegama musajja mukama mufukako amafuta balina obutego bungi tugenda bakolera embaga olwokuba nti nawe olina omukyala ewaka oyagala agenda kwanjulako ewaki omukyala ofunye omukisa musajja katonda alina ki sente bali abasajja tebakyetaaga sente bala kati bakozesa ekibi bagamba nti ensi etuleme ne buli tuleme kati ensi bagaba gire ekole ki bajogoloze basimembo mbwakafa omukuto tekaluluma bagala kulya kafa mukuto katukwate ku masimu obudde bugenda twale ku masimu mbubuze ku bibuuzo enamba studio bayitaddeko tusuubira okubalaga obujulizi okuva ewa Namutebi oyatagala kukwata binusu sawa yunato obujulizi ndoza kugundi eddako tujja kubuleeta tubalage n'abasajja abaliisa abantu ebiyenje n'omuddo mukama halo ali ku simu batengagala manya ete ne pasato dozi iri wansi Uganda wange ali ku simu tukatukwata omulala Hello. Hello. No. Yes, sebo. Wasuta sebo. Twasuze bulungi sebo, wasuta sebo. Meyaziza okulaga ku bintu ebyongange ebyomukitwalirizaamu. Yes, sebo. Naye nze nabanze nakijjo. Eddoboozi kwasitulamuko esebo. Bajja twongeza ku ddoboozi ya studio ndowooza. Halo. Hello. Ayo kusema. Halo. Bagana bange temukuba ku simu eno ya ministry mukube ku simu eyo ya studio. Hello. Halo. Hello. Hello. Halo sebo. Ndiye baleko basebo. Ndiye baleko basebo. Kikale sebo na mujye baleko sebo. Yes sebo. Ana Samuel Masudi ana namuona. Ene Villa TV. Villa TV yogere mabali. Okay kali. Kakati. Yes sebo. Batenjaga kumanyako ate David
Bishop Kiganda weme ku Kisenyi talina tabu yonna. Bishop Kiganda muli wa Bisiyaga. Muli wa Bisiyaga nja kuza akatambya komba tulago obujulizo bwo nenga naye muli wa Bisiyaga ne Makumbi. Naye Bisiyaga. Alo? Omulala alo? Hello. Yes, Bagana mukama yebaziwe. Amina sebo mukama yebaziwe sebo. Kimwe mulimo gwe mutukolera kusobulira amazima. Mukama yebaziwe sebo. Ngabwe mbuza ko musumba Joseph Serwadda. Musumba Joseph Serwadda. Yari abasanaye. Mbasaba no kubasaba. Sebo. Wali madini mutara gwendera okulaba gwe bayite kati ngana muri mutuletera aho naye nawe biro okutumatiya naye tusima nnyo ekigambo ekyo. Webale nnyo sebo kakati ng'oludde ku ssimu sebo genda kukola ku kya Serwadda naye kanjoge ku mukyalo ku Erika. Kamaleka abantu abala mawuliga Erika. Erika ayogera mazima ate ayogera n'obulimba. Ekyo nkibabuulya mazima. Sitaani si musiru, sitaani akola ebintu bibiri. Asobola okujja omuntu n'amuyisaamu ebigambo byolanga bituufu ne n'amuteekesaamu obulimba okudivertinga nadda ku bintu bino ebigenda mu maaso 666 binona Erika alinamu diversion zaakola so nga aleta proofs yes sijja wakanya ebintu bingi byayogeramu ebituufu era nga ddala bigenda mu maaso naye ate Erika alinamu gundi waliwo njagezaako okubaleetako bagerageranye ku bintu ebimu byaleeta mawulire ge yes bituufu ebisinga era naffe tubyogerako nkupagani symbols Illuminati n'ebirala byonna naye ate waliwo obuntu omu obutali ku mazima ga Katonda kati abantu abasinga ngeri ni bamubirivingiramu sitaani asobola okukozesa omukisa ogwo n'ateekamu obutwa abantu babutwala so kyo kyengeza kubagamba mugambye omukyalo Erika okumuleeta tetulina buzibu na muntu alina mazima ng'agoogera naye ekikulu kasaba bawo obulimba okujjako batumaze okutula naye ne tumala okulaba ebigambo byayogera obanga ddala biri ku kituufu yes tusobola okucomparatinga n'omuntu yena tukola omulimu gwa Mukama ekikulu ensi kutegeera mazima so Serwadda baweza ku Bishop Serwadda Serwadda bamuzaala saidi zeeyo obo erabirayo nga bwebwani gye bamuzaala so Serwadda yali mu advent kutwaliza wamu Serwadda najja natandikawo n'agamba bazadde be tuzaaliddwa mu bwavu taata oli mwavu nenze sigenda kuba mwavu genda kuyiiya amagezi gonna be nga nfuna sente nti kale naffe tetwatagala naffe otuyambe oba ng'ofunye sente naffe okole ki otuyambe taata wa Serwadda maama wa Serwadda bonna bakyali balamu nali mbalabyeko bali bayitayo Kifamba kakati Serwadda ng'ayingira Kampala maybe bali batandikawo enkaza ta prayer parish bamu ku bantu abagitandikawo ne bavaawo ne bagenda Simenside ludda wali ng'ogenda yaberanga ne Bujingo yaberanga ne Bujingo ne gundi yangamba ono omukyala Kasemere Grace yagamba nti yayonoona Bujingo ye Serwadda yamwonoona ate era Serwadda Bujingo baba saddaaka ate ng'oli yamwonoona kakati Serwadda oyo natandikawo era ku Mimbi Kasano yakulira abalokole mu ggwanga lyonna bona agoni faith era yafuna n'ekirabo ky'emmotoka ennungi yafaamu emmotoka ennungi asobole kwaki n'agamba nze nkyakola ku ssente agamba ndi mukristaayo naye nkyanoonya ki sente naye Bayibuli tugamba tumanyi biseera na biro obigenda kujjira okudda kwa Mukama ngato omutundu nze nkyakola ku ssente ase yabagamba open kyakola ku ki ku ssente naye nga ndi mukristaayo nagendako okuziika muganda wa Serwadda oyo waliwo omusumba waffe yagenda n'afiirwa ewaabwe eyo Ekifamba neŋŋenda Kabulasoke era Kaserwadda muzala Kabulasoke neetayo Ekifamba neŋŋenda Serwadda ng'ayimba ennyimba za Kristo in fact gundi yangamba omukyala Kasemere Grace yagamba nti eno na Serwadda Bujingo ye Serwadda yamuyingiza mu kintu kati Bujingo abanga ine kintu kyalimu nga kya era Bujingo enjogera yonna atwala okusiimibwa eri Serwadda kwekyo kiyakola ki ne wano nawe kuba
bulo eyo data game bagikuba bukubi bagizanya bulijjo kubanga kanisa ziri wano mu Kampala era gino olanga ngati yampa akasuuti nakati nkyakalabako olengera yampa akantu bwe kati nkyakalabako yantera mundamu mu kooti nasangamu kiri mutu netayogera bazaali nsimbi oba lyali ddogo oba yirizi kubanga Bujingo okuva wa Serwadda yamutegeeza nti kakanda mpisi ngenda era bwe yavaayo nga maze okola saddaaka ne muzeeyi Bujingo yakoma n'anyumiza Serwadda nageze kubanga byali mabuli amawulire Bujingo yageze wa kakandi namunga kiki wasanze nti bwe kiti nti yendo wabwe ekirungo osaze okole ki ogende kuba Bujingo yagenda nga okumashindero okole nyagenda okusoma oluzungu ayiga oluzungu Rwanda itamanyi luzungu kati Serwadda ono agamba nti omusajja wa Kabaka Musajja Munyarwanda yena bafuna okundi wa Kabaka bafunayo ng'Abanyarwanda bafuna baba wa omuziro gw'okweddira era babeeraki katufune stimu endala nenga Serwadda nga nkyakola ku Senegal ali mu kubba bantu nenga ga nti mukwisa akati batwala sebo yongeza ku ddoboozi ono kazi galole Hello. Yes, sir. Ano kamera mbate mbuzi oyo musajja abadde koyo. Yafa oba kyali. Bamuta. Jingo. Bamuta nkamidwa twayanza nnyo olw'ekibuuzo ekyo tubuuzizza. Eddoboozi nga abadde tegedde. Nenga oyo Jingo yafa. Era Jingo tali mulamu bw'ensi eno. Kubanga katabya kalagero kafuna ngeza ku simu gye yateeka keyo. Teyitamu mugigezeeko n'okubanga weyamala okufa bayinza okugifula nti ebeere ono. Bayinza okugigaba. Kubanga kabulizi zigaba esimu kasironga tebayiko bagigabira omuntu omulala naye nga yafa. Ali ku simu. Alo? Ndibale kuwereza kino. Alo. Nyabo, mje wale ko nyabo. Ndibale sebo. Wanji nyabo? Senti. Agenda kuddayo addemu wabere mu kristaayo oba ajja kusigala ng'aweereza ndigazi. Ani nyabo? Pasa Serwadda oyo gw'ayogeddeho. Atana dayo olujosha kujja mu yemu yebujingo yomu kakati Serwadda olujosha lujja mu gali nga akyali mu kunonya nsimbi abawala abaali abataano Bible bali eyogerako bateekateeka ebintu byabwe naye omugole yagenda okutuuka abalanga bali tebeeteeseteese ate n'ekirala Yesu Kristo yagamba agenda kujjanga mubbi yes kati webanga agenda kujjanga talaze bwengo kyakola sente mukyakola sente ogamba mwezi okujja nagandi kati akube alamuntu izija weteketeke Serwadda ng'ogamba Bujingo nga yakola saddaka ku kyutiye saddaka 14 ate nga si endiga ziyita endiga y'amagulu ameka abiri kakati bakte yenenyizza era nga wenyini wasubira okuzimba n'ekizimbe kyakola kikyabagamba olengera nga teyenenyizza nasigala nga atambula nga bakola ki watambula watukwegamba mukyala we nti musiru nga agamba mu ngeri essula e17:20 nga kwali nolange ebigambo byavoola in fact ye musajja adda ku kituuti nemudda ye musajja adda ku kituuti naawemula n'amansa entungo nga ensi yonna ewulira yena akatamike najinjukirako ke yayogerako nga agamba mbuŋŋambira kuli okumpi nkebera kuli okumpi balina obwoya kakati yambyako yakugera naye nga ye musajja naye nga abulyanjiri yefula bulyanjiri naye nga awemula kugamba nga ayogera mugwagwa totali mugwagwa kyobola yawasa n'oyo mukazi malaya bagamba nti nga nsobola okwogera ku bujjo nga nze tanvuma nabagamba bingi byensirikidde byeninza okugamba nti naye nga tukyabiri nzagezeeko bwino okola ki otumulina mpozi akadde kaweddeyo tusibula abantu tusaba abaganda baffe
nti essimu ezo ziri okugundi okwo oweerezako ka mobile money omulimu gwa Mukama gugende mu maaso tugira olusimu nkuba naga nti omuntu alina yakamotoka tuga tukeetaaga sooka tuwano nga twane omulimu gwa Katonda abantu bangi balina bondi z'emmotoka oba akamotoka kaako muweze omulimu gwa Katonda naye nga tubasaba omulimu gwa Katonda gugende mu maaso tumwagire Munu TV kubanga pulogulaamu zaayo etubeereddewo okutwaliza mu korona wonna waabeereddewo mpozi waliwo n'omuntu omu ayagala omwana naye era kuba mu 7th day ate nga toweza nga tosusa myaka 18 nga weetaaga osobola okukola nga ne bakuyigiriza ekyokukola mirimu si gyawe gy'amaanyi naye nga omala kuyiga n'olyoka otandika okukola so yeetaaga mu advent so okuba ku simu ezo za ministry nja kuba mbakonectinga genesa awe no proving nga lima kama gaba advent mu vudde ngoli mu kristali yes bwanga tokiri totawaana kwatajja kukkiriza so tamido kama kabenjawulo abiseganga batajolidi omukadde kaweese omukadde engineer Nyonsi bane bangi naye wakadde ne muwulize musoke wakadde katugende mukama wakume paka sabiti Main TV